obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala. N'olwekyo temubongoota. Newankubadde ng'obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza. Tewafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Okuva edda bajjajjaffe baalina omwoyo ogukolera awamu era nga batetenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita federo. Abavubuka tubaagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi. Era mmwe ssuubi lya Buganda. Wabula twagadde okubalabula ku nsonga nga bbiri. Ensonga esooka, temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Gumuikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Ensonga ey'okubiri, temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bagifunamu nnyo. Uganda ey'enkya. Abali ku mukutu tubaaniriza nnyo bale tugoberera ku Uganda ey'enkya so mu Kawesa Carlton Scovia
oba Carlton's Room, Nalosia Smart of Media. Mubale tu oba ka feedback or response kwa bye tubaweereza. Nze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Tugenda kuba torch mu emyaka 3 ejja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe ng'alamula Obuganda. Olwo nno nnaku z'omwezi zabadde 31 omwezi ogwa July omwaka 2023 mwezi gwe tukubye amabega. Beene n'avaayo okujaguza amatikkira ge ag'omulundi 3 ng'atudde ku Namulondo ng'alamula Obuganda. So olwaleero tugenda kubeera nga tukola share ne muganda wange muzzukulu wa Gabo nga Mutebi Solomon. Yes, tugenda okubeera nga tutunuulira ensonga zino. Ekikulu ekyakoze amawulire baffe bwe yabadde mu lubiri Mengo wano, ensonga semasonga oba ensonga enkulu eyinza okubeera nga etukozesa sheno ye speech gye yakoze eyabadde ey'amaanyi ennyo era abangi gye bakyasimbako essira. Sinakindi okubeera nga Buganda yonna n'eggwanga lyonna lyagenze mu maaso okubeera nga liwa nnyo omwaganya saako n'amatu n'obuufu saako n'okukubaganya ebirowoozo ku ebigambo bya beene. Ngenda kubeera nga niza obutabiddamu nnyo naye tujja kubyayilayitinga olw'ensonga ebigambo bya beene tetwandyagadde kugattako wadde kutoolako, naye tugenda kuba torch mu ensonga enkulu zeyayogeddeko okwongera oba kubutwala mu maaso. Ate abufunye tugenda kuwa highlights ya sikuddamu bigambo byonna. Ne kasooke mpe muganda wange Ssekanyumiza abalamuseeko ate tugende buterevu mu programu ey'olwaleero. Muganda wange obulamu buli butya ssebo? Bulamu mpola mpola tubutambuza. Nebaza atulaba n'abo abatuwa comments abayomba byonna biba bisuubirwa. Time etuuka ekintu n'okiraba mu ndaba entuufu oba n'okiraba mu ndaba abantu abalala gye bakirabamu. Ntera nnyo okukozesa ebyawandiikibwa nga Shakespeare bw'agamba nti don't be so quick to judge a person, nti omuntu tomujajinga mangu omuwaamu obudde. Mu Luganda kibaga nti olowooza nti sirowooza kubanga byendowooza si byolowooza. Okiwa obudde ne weetegereza kubanga ekiseera kituuka n'olaba ebintu mu ndaba ey'enjawulo. Naffe twaliko ekiseera nga tubiraba mu ndaba eyo ng'omuntu gw'okoonako oluusi ekigambo ekitakusanyusa olina kwambalira mulala. So nga ate osobola okwetegereza n'okiwa obudde n'osobola okunoonyereza ofune ekituufu. Tugende buterevu mu highlights oba bye tuyinza okubeera nga tukumenyeramenyeramu mu bimpimpi mu ebyo ebigambo beene byayogedde ku matikkira ge oba okujjukira amatikkira ge ag'omulundi 3 bwe yabadde mu lubiri lwe Mengo. Tetuukulwisa eyo ebigambo ebimu ebyabadde mu bubaka bwa Cuucu oba empologoma ya Buganda. Mulimu okwebaza abaakola obwannakyewa obutetenkanya n'okuteekawo embeera eraga nti Obwakabaka buddawo. Wadde Obwakabaka bwaddawo waliwo abatabwagala n'olwekyo temubongoota. Agamba Obuganda Obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola bye bulina okukola. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu, ebyenjigiriza, ebyobulimi. Kinnyonnyola lwaki twagala enkola egabanya obuyinza abamu gye bayita federo. Nga ogyeko enkulaakulana mu byenfuna, Obwakabaka bugasse abantu okuyita mu mipiira gy'ebika wamu n'amasaza. Abavubuka temuva mu byalo ate temutunda ttaka lyammwe. Mu bugumiikiriza tujja kubatuusaako enkulaakulana yonna gye muli. Temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Abantu baffe abamu babonyaabonyezebwa, abalala bafiiriddeyo. Tewali kirungi kyonna kye babaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Aya, abavubi ababonyaabonyezebwa ensonga esaana okukolebwako amangu ddala. Mu Bayibuli mu kitabo kya Luka, Yesu bye yakola yali yakamala emyaka 3. Kitegeeza omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Ebigambo ebyo
bye bimu ku byejjiddwa mu bubaka bwa Beene oba a summary mu kye twandise mu lulimi Olungereza the extracts from His Majesty the King from his speech. Yes, ensonga zino nkulu muganda wange Mutebi, tutandikire wa ebigambo bino ndowooza mu speech za Beene oba obubaka bwa Beene bwonna nzijukira waliwo gye yatuwa ennyo yali ya Sekukkulu baka wale wa Sekukkulu ndowooza twali tuva mu Novemba ono yalimu okutta abantu oba nzijukira bulungi obubaka bwe yawa kukitta abantu n'akomawo n'omwaka ogwaddirira yali Matikkiro era nze speech zengoberedde ku myaka gyange wenzo ngoberera Obwakabaka mu kutegeera kwange okubeera nga mbigoberera bulungi ze ngamba nti Ssaabasajja Kabaka empologoma yawuluguma sigamba nti awalala ezze tewuluguma naye ku nsonga ezo zennyini mu ddoboozi omuntu lyagamba nti yes empologoma ewulugumye. Naye tutandikire ku bubaka bwa Beene. Ku mulundi guno kyanjawulo asinzidde mu lubiri lw'Abaganda kubanga embiri ze ziri bbiri olwe bamunaanika kitaawe we yamulekera n'egyasula ebbanda oba ekireka nga bwe bayitawo abamu luno lw'Abaganda asinzidde awo n'awuluguma oba n'awa obubaka bwe eri Obuganda n'abantu ba Buganda bonna. Kibadde kyamaanyi nnyo nti ebiseera ebisinga omukulembeze akola kye bayita beating around the bush ekitabaddeewo lwaleero nti ensonga agireese mu bulambulukufu ate ng'olaba ne speech oba kyasoma nga kimulimuli yakyewandiikidde okusinziira ku expression bw'oba ogitunuulira kuba alina n'obubaka bw'ataddemu n'editinga mangu awo obw'enkuba nga sigamba nti baakiwandiika dda kuba eyo enkuba ebeerawo bulijjo tugiraba era ejja mu budde butonotono nga leero bwezze ebiseera ebisinga kitera okufaanagana. Naye annyonnyodde bulungi obubaka bwe nga waliwo abakulembeze ab'enjawulo abagagga b'omu kibuga bamutaasa Kafeero bamubadde kumpi awo n'alambika ensonga eri abantu n'olube oba olwogolo oluvudde mu bantu abakuŋŋaanya abantu ba Buganda lwanjawulo nti terutera kufaanana lutyo kubanga abantu badde beesunga okumulabako oluvannyuma lw'ebbanga nti bulijjo balondako abagenyi bayite batono. Ku luno yagamba Katikkiro nti njagala bonna. Kibadde kyamaanyi okulaga omuntu nti kyoliko ne Kabaka akiraba kubanga bulijjo amaanyi gaggwa mu bantu oluusi n'omulaba nti ensonga gwe zolowooza nti zeezo ale n'osanga nga bakoze kiringa okwekkiriranya nti abakulembeze oluvaayo tebabikoonako. Naye kati akuwadde eggaahedi oba akulaze akukumidde omumuli okuga nti tobongoota. Njagala abantu batutegere bulungi tetugenda kukubaganya birowoozo ku bubaka bwa Beene kuba tetubukubaganyako birowoozo naye yes tuggumiza tukaatiriza tutandike ku nsonga enkulu eya Obwakabaka bwaddawo waliwo abatabwagala n'olwekyo temubongoota tutandikire awo. Obwakabaka okuddawo era n'okubaawo abatabwagala kyali kyeyoleka naye ng'abakulu tebavaayo kwogera nga bwe tuzze twogera ku kuddugala kwa Beene nekiba nti ate kyogerwa ensi eri bulungi gwe wali omuliddeko ng'ayogera abasiru bangi bwe badde boogera naye ng'ate ekintu nali ne Stanley Ndawula luli investigator ng'agamba nti kirungi nnyo okusoma ebintu omuntu by'atawandiise n'okuwuliriza by'atayogedde. Bulijjo bwe tubeera nolaba ng'embeera teri nnomo ne signals nga bwe ziraga naye olwaleero ayogedde era kati omuntu atannazibuka maaso aba alimba kuba bulijjo tulinda Kamala byonna alina waakoma kati ku luno yeyeeyogeredde nnyinimu kati teri kulanga kulala nti ekintu bw'okiraba bulijjo bangi naga nti mumunenya ye yalonda Katikkiro n'omugamba nti waliwo ebintu by'olaba ng'oluusi bikususse nti
nti policies z'eggwanga ziyinza okuba zeziremezaawo ani Katikkiro kubanga lwe lujegero olutuufu olubayunga amangu olw'enkwatagana gy'alina ne central government. Twalabako bangi nga babasikambulayo ba Dani Muliika mu bbanga ttono. Kati azze n'ayogera yennyini n'akulaga ate abatabwagala si balimi nti bali eyo ku kyalo babeera abantu abalina instruments of power. Nali njogera juzi ne njogera ku masiro. Amasiro ago obutaggwa tegawedde lwa abantu batabwagala, ssente weeziri. Gaali gasobola n'okuggwa mu myaka 2, tugenda mu myaka 13 giweze. Z'ensonga ebintu ebiri emabega w'ensonga yabadde tajja kuditailinga akumalireyo. Ate n'abatabwagala abasinga bali mu bulange mwennyini. Wangi taata? N'abatabwagala abasinga bali mu bulange bwennyini baamanyi obulungi. Naye bigenda bivaayo mpola kubanga omuntu atayogera nnyo okusasamaza bw'abanga akuwadde ensonga eyo. Ayogedde kinene, speaking volume lwakuba kati omuntu yasoma communication, yasoma okwogerezaganya n'abantu oba osomye ebiwandiiko mu bbaluwa. Speaking volume nnene nnyo okusinga bulijjo. Bw'oba tewamulabako nga yeekandagga nga bookyezza amasiro muli basse Kabaka ne kitaawe mwali nga teyeekandaggako. Bw'aba akuwadde ensonga kati kitegeeza bususse obw'omulamuzi. Akuwa message nti gy'oli eyo ekintu kimanye nti nze nnyinza obutaba naawe nga bw'olowooza naye ate ebintu mbiraba. Olina amaanyi kyova aba statement bw'agivudde kazze ku bavubuka. Tubaagala nnyo, mwebale kutwagala, naye ensonga eziriwo mmwe be tulinamu essuubi. Kwe kukugamba ebyokgenda e Bulaaya bino ebikubyeyo Abuwarabu Akyali. Njaga tuleme kubuuka makya, njaga tugende gundi emu kwemu engeri nabisengese. So nga tumbamba ku kya Obwakabaka yadde bwaddawo waliwo abatabwagala n'olwekyo kitemubongoota. Ekigambo kino temubongoota beena atwagaza akyoza kikyatwagaza. Beena akusika amaaso go gave ku bitaliiko mulamwa gadde ku mulamwa. Nti tutunuulira ne tulaba nti ow'ekitiibwa gundi akuggyako agezaako kulaga nti kiri ekyabega ow'ekitiibwa kiwedde ku mulembe kati feezi yiyo. Akuddiza omupiira n'akulaga obuyinza obutuufu. Kati nze nno ku lwange ekyo kinzizaamu amaanyi kuba nze mmanyi nti obuwanguzi obutuufu bw'abantu. Bino bye tuddaawo nti wayogedde ku pulezidenti waffe, wayogedde ku mukulembeze waffe ne munyiiga. Tebikola makulu. Gwe ensonga. So beena atutunuulizza kwegamba obuyinza ffenna obuyinza buli mu bantu. Ayogedde ng'omukulembeze omutuufu kubanga gwe ensonga gwe bwabuulira. Munnayaabufuzi kasita ayingira paalamenti oba wa aba atuuse kulya. Omuntu alidde ebiseera ebisinga mu Luganda tuga nti omukkuto mugayaalo. Enjala weera obulwadde naye omukkuto mugayaalo. Kyova abangi be tuleekaanira be tugamba gundi wange bali mu kulya baatereera. Kati akuddizza omupiira nnyumidde nnyo kubanga ayogedde ku bavubuka. Abavubuka aboogeddeko emyaka 30 okuva bwe yajja. Naye olwaleero alaze layini ennungi. Ogambye tuve ku step mbadde njagala mmalirize ensonga ya okkiriziganya nange nti ddala kituufu Obwakabaka in courts baatuwa byoya byanswa bwe bwaddizibwawo oluvannyuma ebyaliwo ku mulembe gwa Milton Obote bwe bwaddizibwawo 93. Bino byoya byanswa bye tulina okusinziira ku bubaka bwa beene. Nga ne bwe mba tusinzidde ku bubaka bwa beene kale obubaka bwa beene bukkaatiriza naye kyalabikirawo mu 93 kubanga Obwakabaka kasita wabulaga nti tebulina kwetaba mu partisan politics. Instruments of power oba ozigyewo kubanga partisan politics yewali powers. So kino Obwakabaka bwe tulina kiguumaaza kiri awo just it's a defunct actually in courts okwetaaya kutono ddala. Okwetaaya tekuliiwo lwakuba ate kyalimu okuprovokinga okusomooza kwayitirira nti n'omukwano abantu gwe balina eri Kabaka waabwe bangi gubaluma. Ekyo kyajja kirabika nti biri ng'obitadde ebbali kubanga
omuntu yeesonyiwa naga kamulekere kiri kyayagala kanzire mu kyange naye ne mukange eno nonnumbayo n'olaga nti embeera obwakabaka ababutijjisa babi nalabako pulezidenti ng'akola statement n'akugamba nti statement wagiraba vidiyo yalina vidiyo nga nnyonnyola bulungi n'akulaga nti guntalaba mukamwa gumitalaba mukamwa alina wakola gondize kati n'akatono ako abantu ke beenyumirizaamu ako talaba mukamwa kati n'abanga nako akajjeewo kubanga biri ebyobuyinza bwabwe ebyobufuzi byakulaba mu kamwa ebyobuyinza byabwe biza nti asobola okubyesonyiwa abantu bali mu informal sector beerimira emmere yaabwe mpola wadde ettaka lyanafuwa nga kabaka baddayogera nti ebyobulimi biki naye bw'omulekera kano ka pride keyeenyumirizaamu kubanga obwakabaka abantu bali mu musaayi kati bw'okajjawo tuddeyo ku kiri nti ate okwetaaya kubeewo kutya nga ne kano akatono kawiini okamuggyeko tekuliiwo sinakutono wabula tekuliiwo totali kyova olaba gwowa obwakamala byonna agenda ate n'abutundayo yafuna essente lwakuba abantu baffe balinda kimu nti kabaka nga tamwogerako ng'ate ye yamuwa waliwo akimbuuzizza leero nendaba ng'awongo waffe tukyali mabega omusajja statement gy'awadde kulaze gwasomera ebiwandiiko mu bbaasa oba omaze okutegeera nze akkaatirizza kintu kyendabye emyaka Akyali tegiwera 10 nkuba Katikkiro amaze emyaka 10 naye tegiwera 10 ekintu kyendabye emyaka 4 kuba nange nakiraba luvannyuma nendaba nga birimu nnyo omulamwa gwaliko si kabaka gwe yali agadde kubano bwakugamba nti wadde obwakabaka bwaddawo waliwo abatabwagala n'atakutegeeza oba bali munda oba bali bweru naye kiri eriggwa zaagoberera ensonga n'eriise ejjogi oba eryogi okubeera ng'otegeera ebiseera ebisinga baba boogera ku by'obwakabaka n'essaala naki bamusabira kumukingiriza balabe ab'omunda n'ebweru okuva edda n'edda wabangawo abalabe b'omunda kati ow'omunda yasika ab'ebweru tosobola kuba na balabe b'ebweru nga toyinaamu wa munda abakonekitinga kibadde kiriya nnyo wadde nze siri surprised kuba si mawulire gyendi naye nnyumiddwa nnyo nti ndabye ensinga ekifunye so empologoma ewulugumidde mu kaseera k'obadde okyetaagiramu mu budde we twadde twakakoleramu programu kwegamba oli excited nannyo ogamba obudde bukweexoneratinga mutabi bannange weewo kuba twabimenyemenye ennaku 2 emabega naye kyamukisa mulungi nti tali yeetiiridde ng'omuntu bw'anaagamba omukisa tugufunye akomyewo okuva mu mbeera ebatabadde ennungi n'addamu amaanyi ge bw'ate alitubuulidde ensonga yonna kuba abadde waddemba okujja n'asala keeki y'ente n'agenda naye statement yeeyo ebadde ku mpapula ezisukka olumu n'abikkula n'akyusa naye ng'olaba volume ensonga ze nkulu nnyo kubanga okugenda sijja kugenda ku ndala madde ngenze kutwala abaana ku byeyo eyo nkulu linnako obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola bye bwalina okukola tusobodde okwerwanako mu byobulamu ebyenjigiriza ebyobulimi kino kinnyonnyola lwaki twagala enkola egabanya obuyinza awamu gye bayita federo bwe twali tumaliriza puroguramu ogijjuko eno gye twataddeyo ku matikkira ge gennyini nakulabaga kati kakusiiwa naye nga kati kaakano ssebo kwegambe nakukoledde amatikkira kaakati tudde ku eno point eyokubiri engeri gyenzi highlightings nti obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza obwakabaka tebulina buyinza kwegamba ye eno speech ensanyudde nnyo nti naye kwegamba azze point blank ku luno okukola bye balina okukola tusobodde okwerwanako mu byobulamu ebyenjigiriza ebyobulimi kino kinnyonnyola lwaki twagala enkola egabanya obuyinza wayagala okwogera ku federo era obutaba na buyinza obwo kyekyasikiriza munnamateeka okugenda yaye akwatagane bukwataganyi na pulezidenti asobole okwegaggawaza
munnamateeka ŋŋambo w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nali nabinyonnyola bulungi nti n'atwala obuyinza bwe baamuwa n'agenda abugatte n'obuyinza obutuufu kuba ye yabulaba nti buno bwa kiguumaaza n'agenda abugatte afune powers entuufu oleete emiramu egijja abantu ku ttaka emiramu egitunda ettaka ebintu bya Buganda bifunemu ggwe ssente enkalu okozese n'obuyinza obwo weegazaanye ng'osonda ssente kubanga singa central government tekwatagana naawe n'okuzisonda bakulemesa bateekawo embeera kuba bakuwa ne security kati ekyo ekyokwegazaanya kyo kituufu 100 kifu naye nkubuulidde ne kali nti omuntu wa bulijjo omulimi weeyo ye tamanyi nti n'obwakabaka gavumenti wabula ye ayagala kabaka we naye nako kamuggyeko twamulaba ng'alemesebwa okugenda Bugerere abantu ne bafa wataali nno nsonga nnambulukufu nti bwe yaligenzeyo kyalibadde ki yali 29 obuyinza buleke naye freedom oba eddembe nalyo teririiwo kubanga oli bw'aba akuganya okuyingira mu ddiiro ate ogamba nti n'oŋŋaana okuyingira mu kisenge nga n'eddiiro alikuganye oli akugobye naggane ne kabalaza tosulawo nti ate njagala kwebaka mu buliri. So omusajja yasiba ebyoya by'enswa n'abituteera mu kutiya n'atuwa. Byali byoya bya nswa ate kino akyogedde ku lwa kabaka bwonna oba obukulembeze bw'ennono lwakuba tutunuulira buno kye nagambye luli nti neewuunya nnyo omuntu agamba nti budde ku ntikko nsanyukira nnyo kabaka takyogerangako entikko tavangayo kubanga kiringa walaba ttiimu nga ne bw'ogikuba emipiira 10 tedda mu kyakubiri nga yina obubonero bungi era simuwulirangako na statement eyo entikko eno ngivumirira ogivumira nese kuvumirira kubanga evvoola tovangako ku ntikko omusajja akunnyonnyodde kwenyweza bwenyweza n'akuwa n'amapeesa tagambyeko wakitiibwa n'ogu era nze neewuunya abantu kiringa mu liigi kugamba nti Bundesliga German nti Bayern Munich eri mu kulwanira bannange esanyi tuze Bayern ku ntikko kijoyagala nga buli mwaka gwa wangula ekikopo Mönchengladbach yazikugoberera ezibanga za 10 ate nga za 3 zi Dortmund Freiburg baani kati kyekyo kyenjagala nti aleesa amazima ate n'abanga gy'alaze waliwo gwe mbadde naye awo nga mulaba nti ali nnyo mu kuwagira ebyobufuzi alaga tie kabaka teyaligenze nnyo mu settlement biki naye ng'ate kabaka ebyobufuzi abimanyi kubanga yazaalibwa musajja munnabyabufuzi ate nga yali mukulembeze era ne gavumenti eno agirinamu omukono munene kati bw'ajja n'akola statements atuuse mu myaka egy'omuntu nga otuuka n'okoowa ffenna ne bye twogera baatugambagamba dda naye ng'oyogera olw'embeera mwe muwangaalira kati akyogedde bulungi nti ye teyalibadde na bulumi ng'abakulembeze abalala nti bali bulungi ne kabaka ali bulungi teyalibadde na bulumi naye ayogera ku lulwo gwe nze omuntu yenna ayogera nga omulamwa gw'abantu bano abatulaba nsanyuka nnyo naye ate abantu baffe abatulaba bo batunuulira muntu sekinnoomu oluusi nga alina mu bulamu bwe bulala. So speech ya muntu wa bulijjo takonye ku wakitiibwa n'omu w'ekitiibwa omanyi essanyu lyennina nti abantu bano singa bagoberera Uganda ey'enkya n'ekigendererwa nga bataddemu omwoyo puroguramu eyo naawe tewamanya lwaki nagikola olw'omukaaga nga ku Sande erina okweditingibwa ku Mande eteekebweyo ku matikkira gennyini nti wayogera oba twayogera ebigambo noyogera ku Charles Peter Mayiga w'ekitiibwa obutabeera katikkiro wa Buganda bwonna ne speech y'omuterega kyukyu leero ekiikiridde Buganda sigambye nti gwe gusoose zonna zize zikiika naye ejjidde mu kaseera ekituufu ate nga n'abantu bennyini balina okuyaayaana yekitegeka bulungi ti abantu bange bonna bajje kubanga abakungu abo Mengo bangi tebaagala bantu abo bajje Mengo baagala bagazi kuvuga kintu vuga ekintu mufune ssente mugule emmotoka ez'abatongole ez'abaami naye mwekusa mwekka kakundi katono
Obuganda bugazi, Obuganda bunene. Leero nze kye mwagaddeko ayogedde eri Buganda temubaddeemu nti mpise bano ate nsiimiikirize gundi. Abadde ku mulamwa gwe era speech ebadde y'abantu n'abalaga nti ayagala nnyo okuba nti ayagala abantu. Yandibadde takyayogerera abantu kumasa saawa zino obukulembeze bw'ennono bungi baawummula bali eyo batudde balaba bulabi bagenda mu State House kufuna ssente. Tugende ku nsonga endala. Ensonga eno tujja gifunira akadde federo gube mulamwa gwayo gokka saga tugugatte mu bino egujja kubeera mulamwa gwe separate. Era lwaki osuubira kwa off record luwangamba nti federo nsuubira nti tuyinza ogisaba kwono n'akyemalira okwogerako anti ekitagisabya nakyemalira nti addira n'akwata Kamala byonna awo gw'oleese yennono gyenkola ye yokka eri emu. Kamala byonna awo amwefuga nga bwe yeefuga Charles Peter Mayiga yetakayana naawe oyo yamwefuga ebitundu 100 ku 100 namwagala nange manyi n'abamwagala muliyo bangi naye nkyogera sikirumamu kubanga nabirabye edda ku sheeri baabiyombedde naye nkyogera sikirumamu yamwefuga kuba ye yamanya empiki nali nakyogerako ne ku Sunday eri waliwo gye nali nimbuga nti bannaye wandawula investigator TV ne gano mazima TV 10 wa Dini Lubowa bagamba nti ekituufu kiri nti yakozesa omukisa gwe bulungi n'akozesa Katikkiro bulungi kuba Katikkiro oyo si musiru musajja mugezi. Obuzibu buli bumu nti amagezi ge tagakozesezza kuyamba Buganda gakozesezza okwekkusa ye n'akakundi akatono era abasajja bagagga nnyo naye nga ssente bazijje mu Museveni. Oyogera ekigambo ekyo okukkaatirizako ensonga sijjukira olunaku ne President Museveni alina speech yakola naga nti yanenya nnyo Obote ono ensonga ya Buganda yagikwata tosobola kulumba lubiri bw'otyo. Kati nze nga eyasoma number 1 literature communication mass communication nategeera omukulu kye yali ategeeza nti tactically strategically tosobola kujja bare knuckles okuba olubiri era yamunenyeza bwereere kuba Obote yaliko bannaabakyala ba Bungereza pressure nnene y'abakoheni. Museveni etamuliiko lino fujjo lyalikola kweremeza mu ntebe naye oli yali mutume ono talina mutuma. So okkiriza nti mu kaseera kano federo oba enfuga eya federo twetaaga okugyogerako naye ogisoosowaza tugambe nti ku buno obukulembeze olaba nga tuyinza okubeera nga okutuyiwa nsaano ku mazzi. Teriyo dictator akuwa federo kyova olaba n'okugyogerako abannabyabufuzi abamu abaali babimanyi nga bagyogerako kufuna kalulu wano mu Buganda kubanga enfuga eyo nnungi nnyo yesobola okumala eggobe mu kibya. Yesobola okutebenkeza buli region nga buli region eri mu bulungi kuba buli region esobola okwetengerera ate wano mu Buganda wo kuba kati ye Kabaka akisabira bonna naye nga wano mu Buganda olwedde twali twefuga naye nga ye akisabira region zonna akisabira Akyali akisabira olw'okwagaliza. Kirungi nnyo naye nakyemalira okumujja obeera omuggyeko obuyinza kubanga federalism oba federal government ebeera ekendeeza obuyinza bwa central government naye banga weemalirira oyina administration eno mugyeyo kubiganye muno mulekere military mwe mubeere n'amagye gammwe. Amagye gaaliwo abalusula baaliyo abajjaasi Bunyoro Kabalega balina abalusula kati bagenze byafa kati kyannyonnyola nti bw'ogenda odecentralizinga bw'otyo togenda kwetaaga MP kubanga MP abeereyo mu paalamenti ye. Bw'ogenda ne muhayirake z'eggwanga MP bamussa waggulu ku Kabaka bw'oba onoonyereza. Kati kyenkuga nti ekyo Kabaka ayogedde bulungi nti waliwo abatabwagala kubanga buli kye baakola mu gazeeti baagezaako nnyo butemerako ettaka naye nga point eri emu ojjawo obweno naye nga bweyagala okutta buli bumu kubanga ye yalina amaanyi agasobola okuvuunika gavumenti buli ejja. Yabulaba teriyo yali azze nga tamuyiseemu ne waba tayiseemu ono ayita mu yaliko
Kati bakikola bulungi bano badikiteeta nti federal luba lufumo kunyumyako bunyumya naye ng'ate ye beeno okukikunyonnyola akikunyonnyola mu bulungi kubanga obukulembeze obuliwo si bwe bugenda okubaawo paka kati gwe sigala ng'obanja ekintu kyo sigala ng'obanja enfugayo ye ne bwali bataliiwo akinnyonnyodde bulungi ng'atunuuliza abavubuka okugatta eddoboozi ly'okwawe nnyini oba okwongerezaako ku nsonga yennyini ng'oggyeko enkulaakulana mu byenfuna obwakabaka bugassa abantu okuyita mu mipiira gy'ebika n'amasaza ndooza tukyongereze ku ky'abavubuka kubeera emipiira gino tegizannyibwa bakadde ate era nga gwe mupiira oguli successful wano ye tournament eyo erese etutumbudde ebitone nga teriiko mwana waani teriiko sente mmeka singa twali tukozesezza bitone birambulukufu bityo singa ne Uganda Cranes eri wala kubanga tulaba gye batayingidde nnyo abaana ab'ebitone gye bali ate ebitone tebiva mu bagagga ekyo ntera okukyogera sigamba nti Katonda tabiwa bagagga naye omugagga talina tayimu ekuza kitone bamutwala mu ssomero bamuvuga ku makya simanyi talina kugenda agenda omusana gutandise okuvaayo ate bwe budde obukolebwamu dduyiro oba practice kati ebitone si bya bagagga bibalulinga awutu naturally kubanga atmosphere tetera kuba favoringa keera mu dduyiro omwana omukeeza ku migaati muvuge bamutwale mu vaani omwana olina okukola exercise kati bw'oba ng'otunuulidde emipiira gino egyogenda mu auditions ng'ez'okuyimba nti mutwale ku KKL mutwale waba Audrey mutwale waba Edgar Watson abagagga abavu tebabikola ekissa omupiira nti oli ateekayo miliyoni ze5 ne bayisaawo omwana we ebiseera ebisinga ne babakonyezaawo kati kabaka baba yateekawo amasaza kale wadde nago gagenzeemu ku ssente kati naye gayina omukisa nti bw'oba ng'ogumanyi ogusamba ku masaza nkirabye era gu tournament eyo etumbudde abazannyi bangi kati okugyogerako mu myaka 30 ekintu nga venture yiye yakinventinga invention ye abadde mutuufu akirambuludde bulungi. Tugende ku nsonga endala ey'essimba abavubuka temuva mu byalo ate temutunda ttaka lyammwe mu bugumiikiriza tujja kubatuusaako enkulaakulana yonna gye muli. Buli waakubye abadde akuba ku mutwe kubanga okutunda ettaka be baana baliwo kati. Speech eno program gye twasembyeko ndi musanyufu nnyo program gye twasembyeko emula kuba obadde ogitemye ebisinga birina mweri bulungi nnyo nnyo byonna era singa tubadde tetunyonyodde nti tukikoze tutweteekerateekera balowooza tubikoze biwedde gawedde okutunda ettaka be baana baliwo ewaffe eyo baganoga nti tolinayo munyalwanda tugule ettaka engombe eyo ndowooza gyeri etambula wangi si wammwe yokka mufuneyo munyalwanda tuguleko ettaka era oba oliawo ngazze be balina ssente oba oliawo ng'omunyalwanda ono ngazze n'ensawo ng'abawaakawo 10% nti ate kaakati banka jjukira abaakuguza oba oweddeyo awo asobola aguleko kapiki ate sisitimu yennyini twagigoberera nga mulimu abateekateeka ne bazibba ku baana oba okubalwanya okutandika okubeetemyatemya. Era nze Kabaka simubanja sipiiki kubanga nkoze okunoonyereza emyaka gyonna njogedde nnyo mpandiise nnyo ebintu nga bwazze noza omwaka ne bwe guggweeraawo era omwaka fireworks bakube kubanga ebintu nga emyaka gyonna ne bemupi bano boogerayogerako awo naye statement tulindayo ono kubanga ayogera ye yamuleeta alina mandeeti yo gy'owa bano bakulembeze bo b'owaana babaddewo awo mu makanzu aba Buganda ate gye bagenda ne baliwaayo mu gavumenti ne bafuna ssente naye kati ono ayogera ye yamuleeta amulinamu omukono omukulembeze awa bali ssente ate nga n'emyaka gino 3 azze agisengeka kitegeeza ekimala kimala
waliwo kye tugamba nti ewanyuwe waawo. Okwogera obulungi enjogera ennungi esenza ekiswa ku nju, naye ate n'enjogera mbi teyuza bulago. Singa eŋŋaŋa obwayo bwayasamadda, kati beenayogedde ensonga tatumye Katikkiro. Saagala kutuma Katikkiro, saagala kwase sipiikinga eyo Katikkiro. Agifutyange. Njagala nnyo n'agiyogerera, akoze bulungi nnyo kubanga walirowoozezza nti bino ebipangepange tikakati ajja kujja nga Katikkiro yakyogeddemuko akkaatiriza aleese ekintu kye ne Katikkiro ng'awulira nga ggwe ali eyo bw'owulira bw'oti. Naye neebaza maasomo gize mwebaliza ddala era bannange neebaza nange Katonda yatuwa amagezi. Tuleeta waliwo programu zetulesenga ziri time muli mu kaseera kennyini bwe zigenda okubeera naye ntulinde speech y'amasomo giringa abantu tebalowooze nti oba twasomodde oba twakoze naye tugende ku nsonga enkulu. Ne bwerabwa abantu babiri tibakikola kuba abantu abo babiri basobola okukyusa ekyalo. So bannange mugoberere nnyo ate abakomenti nga nsaba muwulirize si kuwulira buwulizi. Waliwo enjawulo wakati wa listening and hearing. Awuliramu ekisooka ng'agenda ng'ali nervous kubanga ogenze ne bw'oba osomye comment omuntu owandiise nga panikinga to react. Abakola literature era Shirafu lumu yakimbuzaako ajja Shirafu Semwogerere. Why do you panic to react? Twalina conversation gye tulimu naye nga tetukkaanya bulungi. Olaba nti osoma information you've not synchronized, you've not information togituttemu kugisengejja, osomye ekigambo kimu n'okozesa emotions n'okola ki naye nga programu eyo yabadde nnungi. Twalina argument naye n'akiŋŋamba naye nga yali kyayogera kituufu kubanga nali kyenkola wadde twali ku byalo bya njawulo yakiraba. Kati naye mbiraba mu bantu abo nti omu alabako eddakiika y'emu n'agenda mu kuyomba nga n'ebigambo biwandiise bubi olwakiri nti ali nervous. Naye nga n'omuntu gw'ayombera tolina muyombera bw'otyo, sooka owulirize okkakkane kuba naffe tetulina na batusasula ate tetulina na gwe tukumamu muliro. Twogera ensonga freely, twogera ensonga Magandi oyo yannyonnyola bulungi n'akugamba nti osobola okukyusa ensi si na ggwanga lyo lyokka mu bugonvu. Nti gently you can shake the world. N'oba nga tokozeseza amaanyi nti kulwana, gently you can shake the world. Tikakati eddoboozi eryo lyemukozesa okulumba ate ffe mujje twegatte tutuuse eddoboozi kubanga mmwe ensonga bino bya kisiru bye mulimu kubanga nze saagala nnyo bigambo biwoomulwaki. Ngezezzaako mbaddeko mu byobufuzi ne mbaako n'abantu be mwesiga. Abantu abamu be mwesiga si bye baliko. Abantu abamu byabwe kulya ssente. Kati si kirungi kuba nti gw'ojja olumba enze weero sikutya lumba naye ate si kyamagezi twegatte kubanga olinga nze obonaabona. Kubanga enjawulo yo kuba nti ovuga akamotoka oba sima ofuna amafuta njawulo eri emu ya standards of living naye still ate tutambulirako zezimu emisolo gye gimu ate abatalina na gye balaga. Kubanga tugenda kubeera ne regimu eri educated naye nga teyina mugaso eri awo ebeere steero nga bangi. Abaana ba Buganda mwenna tubasaba muwulirize programu zo tetuteekamu kinyumo kyovulaba ebinyumo ku channel okubuguumirira okukyamuukirira temukulaba tekuliiwo bireeta abalabi abangi tetujja bikola. So abaana ba Buganda mwenna njagala programu naye oba tokomentize wuliriza ate so commenting engoma z'okulaba emirundi ebiri. YouTube eno yatuyamba erina download button so downloadinga noddamu n'owuliriza. Yes, mbaagala nnyo njagala muwulirize kuba bye tuleeta olumu tuli bannamu etunoonyereza era ndeeta emiramwa gino mukadde akatufu kati omwezi guno tugenda kuba torch mu myaka 10 ejja ddamula saako n'emyaka 3 kuba tulina obuvunaanyizibwa nga Abaganda nga Buganda okwekuba mu torch we tuli weewo twandibaddewa kuba obwakabaka ku ssemazinga wa Africa teri atukira teri atusinga n'okulaba nga Morocco bantu batuduka speed
why don't you have to be there? So tuleme kukozesa emotions zo olwokuba twogedde ku gundi gw'oyagala ennyo naffe tubaagala nnyo kuba twamusangako omukulu gwe twogera twamusangako ebulayi ng'akola dduyi naye era tetugamba nti ki naye abantu balowooza nti kyeka tetuba na buzibu n'ebintu bino bye twogera ebituufu ne tubyogera ebikyamu ne tubyogera naye naffe twegomba ku bwakabaka obwakabaka bwa Mugereza Abangereza bajja wano ne badda ne bawa alipoota n'abakyala ba Bungereza nti tusanze eggwanga ku ssemazinga wa Afrika eggwanga liri libulamu kintu kitono naye Buganda ya njawulo naye bwe tutuula essaawa eno we tukyaliwawo twandibadde twasukkawo dda naye lwaki tetusenvula ekyali kibulamu era kyekyo kye baakola ekyokuba nti olyonoona olidibagge oliteekemu ebyobufuzi eby'obukyayi kati kiri ensonga ya Kabaka okuvayo ku nsonga nze kiringa bino ebyaba Besigye baani weero balimba sijja kuwakana naye kyaba kubuulidde oba kubuulidde alimba bwe kikwate omusajja bagamba nti nakyemalira oyo mubi ne baba bamuguzaako kyamukkiriza otegedde nti ayogedde ekituufu kyekyo balimba babbi kituufu abanabyabufuzi twenunule banaye twenunule statement nnungi kati Kabaka oba akugambye akomaawo akubuulidde Kabaka ye muntu atali maze na budde mu Lungereza gwe baga nti he was born with a silver spoon in the mouth oba hands in the pocket talina yamalayo abaana be bazaala bonna baamalayo teyeetaaga na kukola naye bw'aba akulumiriddwako n'ayogera ensonga kye bagamba nti lwoya lwa munyindo lwejja wekka nze saagala na muntu addamu aŋŋamba bya kisiru byabufuzi BMP teriyo nsi ekyuka na munnabyabufuzi nze okuva lwe nakiyiga n'emikwano gyange njirina naye paalamenti oba kingikuba oba balina nga mmanyi bulungi naye nkimanyi nti teriyo kubanga era ggwe omuntu ebiseera ebisinga numbers si ssente ensi zikulaakulanyirwa numbers bwe mubeera abantu 1,000 nga muwakanya enfuga embi musinga omwona alina obuwumbi n'obuwumbi baagala numbers wakiri bazishootinge bafayalinge ku mubiri naye tajja kuba ono omu amukube ku lwammwe 1,000 mulina okubeerawo Gandhi annyonnyola n'akugamba nti 10 people who can speak make more noise than thousands who are silent nti ffe ensonga eno Kabaka bw'aba nga ayongeddeko n'ensonga eyali taleeta na nsonga nnyo bw'ati kati ate lwaki nze nzingira emikono emabega nina kwongerayo kuba mpadde gahead ne bagaba nammwe bajja kubatta biki ne tuwangalira mu kufa tuli mu kufa nakati nga tebannatotta tuli mu kufa embeera nfu eggwanga Uganda waliwo ogambira nti ndi mulamu n'embeera yennyini mbi enguudo kw'otambulira nfu olina kuyiiya kugenda ku kyeyo naye nga teri agenda mu buddu lwa ssanyu bannyinaffe bonna baggwereddeeyo awe tujjayo point eddako ensonga ey'abavubuka actually ndoza obubaka bonna butambudde nnyo ebitundu nga 80 ku buli 100 sinakindi 9 bavubuka agambye temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka abantu baffe abamu babonyaabonyezeddwa abalala bafiiriddeyo tewali kirungi kyonna kye babaagaliza emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo bannange naye ng'alimbye eki kubanga olaba bibuloga bikaluvini kayanja bibeera ne buofiisi nti bitwala we bantu ebweru nga bibiri Kampala nga teri na nnyinaabwe obaani naye nga ekyayogera kituufu teri obuddu buno weeru sijja kunafuya naye ojja kubuuza impact yaabwo okuva we baatandika okutwala abantu ebweru how impactful has it been nti kati nze mbasoma sijja kubanenya kubanga naffe tubeerawo wano mutagaye omwaka guweddeko sinenya agenda mu buddu kwata ina kyakola anti omwaka guweddeko nti oli simanya buli mwezi simabu yesondera bamuwa miliyoni yemu biki bakunyumiza wano ku lupapula nga kitambula naye nze mbalabye bazimba nnyumba n'agitunda nga addayo
ebeera mu madinisa awo ewaffe tekiri nnyo akyayogera kituufu nti ogenda ebweru kale soosi nnungi nti ojja kufunayo akasente k'otasuubira obeera wano noonya bwa maidi bwa 10,000 n'ogwa mu bwa maidi bwa 8,000 bwe bayita kadaama naye si source of wealth teriyo nsi yali egaggawadde lwako exportinga tekiriiyo osobola okucreatinga avenues eziteerawo abantu emirimu Kabaka kyayogedde akijje ku mutima mulabye ng'akiwa obudde nti abimanya stadinga abantu bwe bati ab'obuvunaanyizibwa b'abakulu bwe bateboogera ku nsonga zino ne bazirekera ffe tubadde tulwana mu mbeera yaffe oli naakusangana ku bigere ninga ojja kuyogera ensonga zo paka bw'olivaawo naye bwe twegattibwako abantu abali substantial kintu kikulu nnyo nze siina omuntu bw'ali eyo manyi nti omuntu obeera ovuma lwakiri nti tomanyi kuba nange waliwo nali mbaddeko mu kaseera nga gundi wange n'omwogerako naye bonna be tuzze twogerako tayimu etuuse bwe mubabuuka ate temudda nze nayogerangaawo ku lukwago emyaka mingi nina ensonga zange ze nnafuya naye leero n'abankyawa weebali naye ate tebadda kuga nti bannaye babuuzaako abanvumanga muliwa naye nina n'abange ddala nga mumanyi nti akaatwawula so nga tutobye tuyiribye ebyaffe eby'omuntu ku muntu aye n'oyawukana nange olw'omuntu gwatalina mukwano gwo omuntu alina omusaala oguli structured mukyala we afuna omukyala afuna omusaala alina ebigenderako byafuna buli mwaka avuga ayisa okusalawo n'avuga emmotoka mpya mbwe engabo ya Kampala engabo yaffe gwe mukyala we afuna mmeka ku musaala ku mulimu gy'ofuna yali ku musaala gwo Bannayuganda bano twatondebwa bulala nti nze n'obusungu buba bulinnya buli kadde naye ng'ate omuntu ye ekisa kirinnya nti mumuleke simanya ate kaafune nammwe nga ye reasoning gyakuwa nammwe mugende mwesimbewo so ng'ate obusungu buno gwe bwondeetako oli teyeetaaga na sapooti yo omusaala gwalina gumumala era ndowooza ddawo naga kangule buguzi bantu bananje okukolera pyara kyokka gwe omukolera ne gy'oli wala tomanyi na gy'abeera nze nina kiseese mutuuka nako ne mubuuza nako naye sirabe bibingasa oluguudo olugenda ewuwe lukole bulungi nnyo naye mwaba mulonda gwe muyita engabo yammwe muli mu binnya weero kyamukisa mulungi ono tataata ssente naye ne bwe yanibadde azita n'akwata emitwalo 2 oba 10 n'agyempa gikyusizza kiggwa ali eyo ensonga tuzoogera noga nti ate buli omu mwe mumanyi nti baba bamugula ffe tetugulwangako tuli baavu ddala nze nnyumirwa nnyo okwogera kuva mu buto bwange njogera kyennyini yabola siina kyenjogera kyojja kujja ompaabire kubanga mba nkirinako obukakafu omuntu gwe njogerako mba yoyo nga namusisinkana waliwo omusoma gwe twavaayo ne twogerako recent nti tasasula bakozi n'atandika okunoonyereza mwanoonya ddate wange kati alina bwe yakubye we nava namugamba oyo nga yali mukozi mulungi oyo nga tetulina kibuna kyetumwogerako omusimadde agakwata akinga with blackmail yakomekereza nga talina wanoonya talina wazibira kwegamba gebawulire getukola ntiyogera ku muntu nasooka n'anoonyereza agamba mukubye ntya ageze okuba ku muganzirwaza navuga wamala musajja mukozi musajja mulungi nnyo bikiraga kaakati bwe namukubidde yekenyi ne mugamba kubiranze obimbuuze kubiranze kuba nakutegeredde kyonoonya nkitegeera so abantu balowooza nti twagulwa tukola tutya we are standing for a cause era tusaamuwulirize nnyo ebintu bye tubaleeta jaga tugende ensonga eyo nkulu nnyo ekyo kyalibadde kimpi nnyo ekyomusumba nti si kyekyalibadde kimujja ne ku mulamwa oluusi olina lankyawa olina oluseke kati ate bakusabotaginge ne bakudistractinge n'ensonga za muntu individual omu olina olunyiriri lulamba abantu bavuddeko abalala b'okussaako emikono kiba kyangu nnyo mu kisetolinga amicably than okunoonya ebbali n'ebbali dark side anoonye engeri gy'alwana olutalo mu bankubeko blackmail abantu baffe balina enzannya gye bazannya ebintu byabwe nga nafu ng'olaba tebali professional so nga buli
buli sector esaanamu professionalism sigamba nti genda ofune degree okole ki ethics ezo ze zikufuula professional. So ensonga ya bene ey'abaana abagenda ku kyeyo by the way sekanyumiza ensonga eno nkulu abantu bayinza okumpita tribal naye kanjogere statement eno banyarwanda bameka abali ku kyeyo mu Middle East banyankole bameka bakiga yes bayinza okuba munaye naliko ne kumukola awo manyi mbeera nnyo emutundwe bano abaana basinga baana baawano abaana baganda be basinga yeeri naliko ku mukolo mbeera nnyo emutundwe saali ku mukolo nti mba mpise naye emizindalo gibeerawo ku lusozi eyo eriyo emaka Silva Mugisha balina omukolo owa woota bonna basula awo waggulu waba mutuuzo baani kati ne mpulira nga MC baali specifically gwali mukolo nga gwogera mu Lunyankole Lukiga Lunyakitara naye ng'ennyimba tebalina nnyimba balina okukubaza ababiri ez'Oluganda ekyoka ekyatugatta kati ne mpulira nga nnyonnyola ti bannaaye ti osomye naye togenda ku byeyo wano waliwo ssente yali ku muzindalo gwa waggulu ne kinkwatako nnyo ti Mr. Silva Mugisha kale ngenda okulaba nga abazze ku mukolo balinga 18 nga bonna baabitiibwa baminisita naamumenyerawo nti abo bonna boolabaawo osobola okwekuba ku gundi osobola okwekuba kati nenga era nalina direkita wange w'essomero w'embeera nemugaa nti sisuze bulungi nali nafuye eyandaba ate naye alumwa nnyo ebintu bwe bityo nebaka ne nafuwa nemugaa statement emazeemu amaanyi kubanga yalina ne reference nti oyo gw'olaba osobola okugenda nako omulimu oli gw'olaba wano waliwo emirimu waliwo ssente MC naye nga abakungu abawoota bonna PC Mutuuzo waali baminisita ab'enjawulo simanya ono ava mu ISO nga bonna kyayagala bali consolidated temwalimu minisita ndowooza wa mu Central naye kyannuma kanti bannaaye togenda ebweru togenda ku byeyo ate nga n'ebyeyo ebyabwe si bya Kiwarabu naye era ng'amugaana wadde okujja wano ekigero ogende mu diaspora eno gye tuwaana bannamawulire gye baddukira bannamawulire baffe bonna adduke yamanyi amazeeko kumbe talina byamazeeko teri mirimu tebalina mirimu nsi yafa yeddusa abantu babeereyo omwaka guno badde bandaba mu America nze William Selector William komewo kuno nga ate sirina buli omu anninze luseke kati ensi eno bwe tunaatukyatunuulira ebyo ensi efudde eweddewo tubeere baavu nenge ensonga tuzimanyi kubanga omuntu amanyi omulamwa ensi gyeraga asinga alina ssente atamanyi mulamwa kubanga ssente ekuvaako nga state yekuggyeko olw'enkola policies zaayo enfu naye kati ekintu ekyo okireese kyannuma nnyo nasula bubi mwaka gulinga gumu kati graduation yali amaanyi nnyo amugamba statement gye siriyerabira okugenda ebweru si mulimu okugenda ebweru desparese kuba nze neebuuza nnyo abaana abaggiddwamu ensigo ebuwalabu baggwanga ki abasinga baawano owulira bannagundi nagundi baawano teriyo omuntu alina mwasirizi ng'alafuubana kugenda mu kiyumba taliiyo era baffe kubanga wano unemployment ya wano kubanga bw'ogenda informal sector ate tekyava ku kusoma wano abantu kuva dda ba informal sector abantu ba butale beebeera mu butale bwabwe bakola emidaala gyabwe balima ennyaanya bakola bulungi emisolo bwe batogimpozinze nnyo bazimba amayumba gaabwe nga bali mu mmwanyi byonna wabitta waliwo cooperative unions ewaffe Bugerere waliyo East Mengo Growers Gisunga eriyo Bamasaba cooperative union Banyankole nga balina Banyankole kweteerana bintu bingi nnyo naye byonna batulaga bulazi bizimbe nolaba oguzimba ogwakaddiwa nti awo wali East Mengo abasajja bagaggalira mu mmwanyi bino ebyebweru kubanga okupakasa tekwatandise jjo naye Omuganda yali tapakasa ng'ategedde nti kataka kaffe tujja kulima n'okulunda baalundanga ate nga babeerawo bulungi naye kati kino beene kyayogera kituufu kubanga ministry ya gender ne labor
wamu ne social development yekona mu stamp ezo okuwa bano abakola emirimu akinyonyodde bulungi nti ababatwala tebalina kye babaagaliza bo be bafunamu nze nina bukampu obwo bwe ŋŋendako okulaba abaana ne wiiki ewedde nina ke nabaddeko ekyanjaawo ng'ewa minisita Nabbanja ku Nabbanja road close naye obalaba nga buli omu agent interest ye yakutwala muntu waliwo ne gwe nagamba omwana nti nga bakulwisizza omaze emyezi 5 kukiwa mu kampu alinda simagenda ku Interpol genda ku kino nga nti tya nabasaba ne ku passport yange ne banga nti tujja nakusiba ggwe sente zitukutaddemu olya wano akawunga okola ki jjukira ekyemisana olya akawunga ekiro ne weerabirira bintu bifu nnyo okuba kati batwala omuntu nga newaabwe baamuta kubanga omwana omujja wali Busoga n'omugaa nti ate todda wammwe babeerawo n'emyezi 6 mbamanyi kati ebifo ebyo ebiri organized embeera eyo si y'omuntu okuba nti eddembe liwali lifunye ng'okola mu katale mu Nakawa ng'ogenda okulingiriza olumu ababiri n'abanyini makampani ago bali mu gavumenti abamu bali mu First Family anti nkugambye nti ne Ministry ya Gender, Labour and Social Development okuwa obuwi license nti oyo si kya bulijjo si buli omu nti oggulawo kiba kiddayo mu kiri nti byabwe. Tumalirize n'ensonga kuba programu egenze nnyo tumalirize n'ensonga y'abavubi abavubi ababonyaabonyezebwa ensonga esaana ekolebweko mangu. Tutuuse n'okumaliriza omaye omulamwa gubadde gw'amaanyi nga ndaba nga abaakatandika abavubi agenze ku mulimu kubanga gw'omulimu bulungi ogenda n'onyonnyola twalinayo nnyofa ab'emmamba nga kitukakatako okuwungula gondi mwava gabunga amaato amaato gajja gabunga weriva kati bwannyonnyodde ekyo obwongo ne buddayo nti biri byali bya nnono abasajja bakubanga enkasi yaabwe nga tekiriiko nti amagye ge gasunsula ani avuba ayogedde naye kati bw'okimbuza wano obwongo ne budduka mangu kugabunga kubanga ffe tuli bammamba obulamwa gwaffe gwali nnyo ku mazzi awo maato gaffe kati ebyo byonna baabijjawo naye kyabadde ayogera nti ate abavubuka kiba dangerous omulimu omuntu akulidde nakiwogo ku mwalo nga saha bwe wamulaba yajja mu kuyimba ekifuba kikomeeno baba bakubi bankasi kati bw'oba nga obajjeewo ate ogenda muwa mulimu ki ogw'obusome abeera amanyi okuyiga adayivinga akola ki kitegeeza oleesa insecurity mu kitundu agenda kugenda mu kubba kyova olaba obasanga nga be badayivinga bafune emirambo n'agukweka ne bagutegerako ebyennyanja be baana abo bakulidde ku mazzi naye bw'omulekera omukisa okuvuba tagenda kukola bintu ebyo akyogedde nkikolweko mu bwangu kubanga population ya Kalangala population y'emyalo gyonna Buvuma nze ngitambudde ndabanga ebintu byakyuka byamagye amagye baagawa ebintu bibiri ebibira n'emyalo kati tekikyaliko nti gundi abaana babasibye naliko ku prison emu n'omulaba nagamba nti nze banzijjako enviiri zange nga sina mashini oba ki forcefully n'omusanga ku kooti n'abanga eyo yonna ekawonga eyo mu Bugerero omwalo guli eyo gwawula Albert eri ng'ogenda mu Buluuli ezo ensonga nnyingi nzigoberedde nnyo kale leero bw'agyogeddeko obwongo ne buddayo eyo. Ego kya nti ennyanja baagigabana ennyanja erimu kumpi ebyapa waliwo abalina ebyapa mu nnyanja mu ggwanga Uganda wano ng'okusanga ng'ovubira eri embooko zinyooka. Kikulu nnyo naye kituwadde okuyiga nti omukisa bajjajjaffe gwe baawa oba bakitaffe gwe baawa gavumenti eno emaze emyaka egiyitwa 37 nze ngiyita 4 emyaka egyo ndowooza tetuliddamu kukikola kubanga baajaniriza mu bulungi bino byonna bizzeewo lwa ruling government sijja omusango kugussa ku mulala naye kirungi tuyige kituwa okuyiga nti abantu abo bonna aboogera gye bali aboogera naye nga baparticipatinga mu kujja kwa gavumenti eno baparticipatinga baalinamu omukono munene kati tetujja kunenya paka
tetujja kunenya paka, tetujja kudda mu kwekubagiza wabula tulina okwekuŋŋaanya. Kabaka kyatugamba tusituke, Bobi Wine nga batugamba tusituke tutambule. Ebisooto byekubeko, tetujja kutunula eri bajja batya, naye kyakugambye sooka okifumiitirizeeko kubanga ye ne bwe yabadde tayogedde famire ye eri secured nti ssente weeziri. Abamu bakukotoggera n'abanga takyayogerera ddala kubanga ye yamala. Kabaka mu bantu abaamalayo yali badde akwata kyakumwanjo, naye alaba baawadde obuyinza buno. Message evuddeyo bulungi nti bennawo obuyinza nabo beenoonyeza byabwe, mwe muli n'abatabwagala. Kiba kirungi nnyo okuwa obudde n'ossaayo omulaka kubanga abantu abo bamanyi ebintu bingi. Bw'avaayo okukuwa ensonga abeera akwatiddwa ggwe kisa. Famirizi zaabwe zaamala, bali bulungi nnyo, talina kyakyanoonya. Ku myaka 68 gy'aliko ng'ate yazaalibwa olwedda obugagga weebuli. Naye ate gwe ali eyo gwe ate awolereza abanyuunyuusi ne weewuunya bwongo. Tetujja kusukkawo, tujja kutandikirawo omulundi omulala series eza Damula eri mu mikono emituufu. Yes, series ezo mwezi guno gwa August saako ne amatikkira ag'emirundi ag'omwaka 3 oba ogwasatu Ssaabasajja Kabaka ng'alamula Obuganda. Tulabe ebituukiddwako omwezi guno, series of programs zetujja okubeera nga tukola ku mukutu guno ogwa Uganda enkya. Takumira mpeera batukuumire Masobogi, obubaka tuweeyanziza era nsaba n'Obuganda bwonna tuwulirize nnyo era ekizibu ekisinga okubeera nga kyendaba bannayuganda kye tulina. We don't listen. Tukola program ennungi ennyo, ziri informative, zirimu obubaka bumwetaawo okuwuliriza, ne n'ovaayo ovodde ovumye okoze eki. Twali wano era nkyogera buli wenda Ddiini Lubowa Ssaava, twalina Ddiini Lubowa Ssaava nga tulina concrete evidence, tulina list, tulina ebifaananyi ebyaba NUP abasponsoringwa mu kalulu, abaagenda ekisozi ne bali ne baweebwa ssente, ne tu breaking a story, we have the evidence. Ekyewuunyisa teri yatutwala mu kooti ne bo nga bannayuganda babawagira mukoze bubi ebiki ne tutuuse 2023 era nakutte ne ssente ne ŋŋamba Ddiini Lubowa Ssaava funa ku kyayi kuba muganda wange twayogera ebintu naye kaakati omusajja ayogera ebintu byefudisi mwaka 2020 anti ne baleekana ng'agamba po yafuna ssente naye bantu olw'okuba tebaatuwuliriza kati mu kaseera kano Ddiini abanoonya abaamuvumanga kitabalaba. So bannayuganda ebintu bino tubiseeko omulaka, tubiseeko omwoyo kuba olumu sources ze tufuna munda zituwa ekintu kyennyini ne tujja ne tubyogerako. Naye gojja kuddeyo olw'okuba olina kaddatako ka 1000 ojje n'otuleekaanira okole otya nga towulirizza. First listen, otherwise mujja kukomekereza nga mwaka 2025 olw'ojjukira bagundi nno baabyogera naye nga tewalina budde. So tuwulirize nnyo ne bw'ota commentinga naye nga osoose n'owuliriza n'otegeera. Program bw'oba osobola giraba emirundi 3, bw'oba totegedde buuza, wandiika ekibuuzo mugambibwe muti olwoka ojja oyanukule ng'otegedde bulungi. Naye y'okuvaayo muli ku musajja mwogerera biki tukyaleeta program, series of programs Damula eri mu mikono emituufu. Ayi Katonda kuuma maaso moogi. Uganda y'enkya